Esuula 13. Yoswa yali ng'akaddiye nga yakamala emyaka mingi. Mukama n'amugamba nti, okaddiye, waakamala emyaka mingi, naye wasigaddewo ensi nnyingi nnyo okuliibwa. Eno y'ensi esigaddewo, ebifo byonna eby'Abafirisuuti n'Abagesuli bonna, okuva ku Sikoli okuliraanye e Misiri okutuuka ku nsalo ey'e Ekuloni ku luuyi olw'obukiika obwa kkono, ebalirwa Abakanani, abaami 5 ab'Abafirisuuti, Abagaza, Abasudoodi, Abasukuloni, Abagiti, Ab'Ekuloni era n'Abaavi ku luuyi olw'obukiika obwa ddyo. Ensi yonna ey'Abakanani ne Meyala ekyali eky'Abasidoni okutuuka ku Afiki ku nsalo ey'Abamoli n'ensi ey'Abagebali ne Lebanooni yonna ku luuyi olw'ebuvanjuba okuva ku Baalugaadi wansi w'olusozi Kerumooni okutuuka ku Kamasi awayingirirwa. Abali mu nsi ey'ensozi bonna okuva ku Lebanooni okutuuka ku Misurefosumayimu be Basidoni bonna. Abo ndibagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri, kyokka ogigabire Isirayiri okuba obusika nga bwe nakulagira. Kale kaakano ensi eno ogigabe okuba obusika eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika kya Manaase. Awamu n'oyo Abalawubeeni n'Abagaadi baaweebwa obusika bwabwe Musa bwe yabawa emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba nga Musa omuweereza wa Mukama bwe yabawa, okuva ku Aloweeri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Alunooni n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu n'olusenyi lwonna olwa Medeba okutuuka ku Diboni n'ebibuga byonna ebya Sikoni kabaka w'Abamoli eyafuga mu Kesuboni okutuuka ku nsalo ey'abaana ba Amoni ne Gireyaadi n'ensalo ey'Abagesuli n'Abamakaasi n'olusozi lwonna Kerumooni ne Basani yonna okutuuka ku Saleka, obwakabaka bwonna obwa Ogi mu Basani eyafuga mu Asitaloosi ne mu Edereyi. Oyo ye yasigalawo mu Baleefa abaasigalawo, kubanga abo Musa yabakuba n'abagoba. Naye abaana ba Isirayiri tebaagoba Abagesuli newaakubadde Abamakaasi, naye Gesuli ne Makaasi ne babeera wakati mu Isirayiri ne kaakano. Ekika kya Leevi kyokka teyakiwa busika. Ebiweebwayo ebikolebwa n'omuliro eri Mukama Katonda wa Isirayiri bwe busika bwabwe nga bwe yamugamba. Musa n'akiwa ekika eky'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yava ku Aloweeri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu ekya Alunooni n'ekibuga ekiri wakati mu kiwonvu n'olusenyi lwonna oluliraanye Medeba, Kesuboni n'ebibuga byakyo byonna ebiri mu lusenyi, Diboni ne Bamosubaali ne Besubaalumyoni ne Yakazi ne Kedemosi ne Mefasi ne Kiriyasayimu ne Sibuna ne Zeresusakaali ku lusozi olw'omu kiwonvu, ne Besupyoli ne Pisuga awakirwa ne Besuyesimosi n'ebibuga byonna eby'olusenyi n'obwakabaka bwonna obwa Sikoni kabaka w'Abamoli eyafuga mu Kesuboni. Musa gwe yakuba awamu n'abaami ab'e Midiyaani, Evi ne Lekemu ne Zuuli ne Kuli ne Leba abakungu ba Sikoni abaabeera mu nsi. Era ne Balamu omwana wa Byoli omulaguzi abaana ba Isirayiri ne bamutta n'ekitala awamu n'abalala abattibwa. N'ensalo ey'abaana ba Lewubeeni, Yoludaani n'ensalo yaagwo. Obwo bwe bwali obusika bw'abaana ba Lewubeeni ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu. Musa n'akiwa ekika kya Gaadi be baana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali. N'ensalo yaabwe yali Yazeri n'ebibuga byonna ebya Gireyaadi n'ekitundu eky'ensi eky'abaana ba Amoni okutuuka ku Aloweeri ekyolekedde Labba, era okuva ku Kesuboni okutuuka ku Lamawumizupe ne Betonimu, era okuva ku Makanayimu okutuuka ku nsalo ey'e Debiri, ne mu kiwonvu Besukalamu ne Besunimira ne Sukosi ne Zafoni, ekitundu ekyasigalawo eky'obwakabaka bwa Sikoni kabaka ow'e Kesuboni, Yoludaani n'ensalo yaagwo okutuuka ku lubalama lw'ennyanja ey'e Kineresi emitala wa Yoludaani ku luuyi olw'ebuvanjuba. Obwo bwe busika bw'abaana ba Gaadi ng'enda zaabwe bwe zaali, ebibuga n'ebyalo byamu. Musa n'agabira ekitundu ky'ekika kya Manaase, n'omugabo gwali gwa kitundu eky'ekika ky'abaana ba Manaase ng'enda zaabwe bwe zaali.
n'ensalo yaabwe yava ku Makanayimu e Basani yonna, obwakabaka bwonna obwa Ogi kabaka w'e Basani, n'ebibuga byonna ebya Yayiri ebiri mu Basani, ebibuga 60, n'ekitundu ekimu eky'e Gireyaadi, ne Asutaloosi, ne Edereyi, ebibuga eby'obwakabaka bwa Ogi mu Basani, byali by'abaana ba Makiri omwana wa Manaase, ky'ekitundu eky'abaana ba Makiri ng'enda zaabwe bwe zaali. Obwo bwe busika Musa bwe yagaba mu nsenyi eza Mowaabu, emitala wa Yoludaani, ku Yeriko, ku luuyi olw'ebuvanjuba. Naye ekika kya Leevi Musa teyakiwa busika, Mukama Katonda wa Isirayiri bwe busika bwabwe nga bwe yabagamba.